abandaba ku mukutu guno olw'akaseera Mukama katuwadde olunaku olwaleero lwa Sabbiiti okulabika mu maaso ge. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amiina. Obulungi obwereere atulabiridde atukumye tutambula tulya tubeerawo. N'olw'ensonga eyo oyinza obutasooka kunoonya birala binene naye ekyo kyokka ekitono Mukama kyakuwadde ekyo kikumalenga okwebaza Katonda kubanga oli mulamu. Njagala okusooka okwebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde ogw'okusinza ate n'enteekateeka eno ey'okulaba nga wadde nga tuyinza okuba tetusisinkanye physically naye ate nga tusobola okusisinkana wano virtually ne tubeera n'enteekateeka ey'okusinza. Mukadde bw'abadde ayogerawo mugoberedde bulungi nti wabeerawo ekiseera bwe tuyinza okukozesa ebintu mu kiseera kyakyo naye ate tetusuula n'ebirala. Kaakati eriyo abatalina mukisa gwa kukuŋŋaana physically naye ate nga waliwo omukisa gw'okukuŋŋaana virtually. Therefore tugulabinga omukisa gwonna. Mukadde bw'abadde ayogera bw'ayogedde ku kigambo ekyabalekayo bayibuli zino ze tulina eziri physical ne balowooza okwekwata ziri eziri ku ssimu zokka. Naye njagala okutegeeza buli kimu kibeera kirungi olw'okukola obuvunaanyizibwa bwakyo mu kiseera kyakyo ekigere. N'olw'ensonga eyo ngambye nti neebaza Katonda olw'ekiseera kino. Olw'okuba tetulina budde bungi mbalamusizaako mwenna era katusabe nga tugenda okubaako kye tugabanako mu budde buno obutono. Katusabe. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna ow'ekisa gwe yatonda eggulu n'ensi keekana akaseera Mukama k'osiimye tubeeko kye tuyiga okuva mu ntebe ye ey'ekisa. Yogerako gye tuli Mukama ku lw'obulungi bw'omwana wo Yesu Kristo omulokozi waffe. Basebo ne bannyabo bwe bantegeezezza okubaako ekigambo kye njogera nakabye Katonda nampa omutwe ogwo. Omutwe ogwo gwe mubadde mugoberera ku kafulaya kaffe gulina ebigambo biringa bibiri weewaawo gwabadde mu Lungereza naye ne tugezaako kuguteeka mu lulimi olwaffe bwe tuliira emmere kubanga lwe lutegeerekeka amangu mwe kambategeeze. Oluzungu lulungi naye Oluganda luno lulina engeri gye lutegeerekeka. Sebo Musumba mbadde nsaba otereeze kamera yo titukulaba mutwe gwonna ate nga tulikodinga. Okay. Na sebo. Ndowooza tuli ffenna tuli bulungi awo. Amiina sebo. Mbadde mbategeeza ku mutwe ogwabadde gwe nasoose okuteeka mu Lungereza ne tumala ne tuguteeka mu Luganda. Gwabaddeko omutwe gugamba nti good for nothing. Bwe twagezezzaako okugunnyonnyola okuguteeka mu Luganda olwaffe oluyinza okutegeerekeka twagambye nti obulungi obutalina makulu. Kye kinnyonnyola ekiyinza okubeera nga kyanguwayanguwako nga kitegeerekekako. Naye wuliriza ebigambo ebyo biri bibiri. Mulimu ekirina negative side ne positive side. Kirinamu ekirungi kubanga teri muntu atayagala bulungi. Teri muntu atayagala muntu mulungi. Mwana wange teri n'abanoonya abakazi ab'okufumbirwa n'abasajja abakazi ab'okuwasa n'abakazi abanoonya abasajja ab'okufumbirwa. Kye tusooka okubagamba nti sooka onoonye oyo omulungi anaamatiza omutima gwo. Wadde nga obulungi si bw'obeera okulembeza noonya n'ebirala bibiri. Onoonye obulungi obw'okungulu naye onoonye n'ebirala eby'omunda. Ne tusooka nnyo gamba era ntera nnyo gamba abantu nti abanoonya abagenda ne bakola statement ne bagamba mbu omukazi omulungi simuwasa kubanga abeera wa bizibu. Babeera balimba, babeera beekiina. Teri agenda n'agamba nti mu bano bonna bendaba wano kaŋŋende nga nnoonyaayo omubi. Ani akulimba? N'oli naye anoonyaayo omulungi. Era mwana wange singa kakutanda kubanga eriyo abambi abafuna obuzibu obubi ne bujja kudubbi lwa mwaka ate oluusi tebuba bubi. Abamu nga bafunye bubenje. Eriyo abamu setaani baakema ne balemererwa n'okwanjulanga bapatinaazi baabwe. Ne bamugamba nti aliwo oweewuwo. N'agamba nabadde wano babadde bangi naye wano bwe nabaku kandabe wano. Naye ng'amulaba. Kiki kye ngezaako okugamba? Abantu bonna baagala abantu abalungi, baagala abantu abalabika obulungi. Ate amawulire ge nkutegeeza mukwano gwange ampuliriza
Katonda yatonda abantu bonna nga balungi. Era bwe yamala okutonda n'agamba nti laba buli kyakoze nga kirungi. Obulungi obutalina makulu. Njagala kutwalako mu kigambo kya Katonda. Mu Luka essula ya 13. Mu Luka essula ya 13 bikola nange okutandika n'olunyiriri olw'omukaaga. Luka essula ya 13 okutandika n'olunyiriri olw'omukaaga. Yesu yayogera olugero luno bwe yali ayogera n'abamu ku bantu abaali bakuŋŋaanye. Emboozi etandikira waggulu ku lunyiriri olusooka. Naye bino Yesu bye yayogera bwe yali awa olugero luno in relation ne ku kino kye yali ayogerako, kubanga yatandika abagamba nti naye bali omunaala ogw'Esulewaamu gwe gwakuba mulowooza be baali aboonoonye ennyo. N'agamba nti mbagamba nti nedda, si bwe guli, si bwe kiri. N'akyuka n'abagamba nti nammwe bwe muteenenya sitoola eyo gyetandikira. Kyava ayogera ebigambo bino ebiri mu lugero luno. Atandika agamba nti n'ayogera olugero luno nti waliwo omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku olw'emizabbibu. N'ajja ng'agunoonyaako ebibala n'atabiraba. Kino nno buli lwe nsoma olugero luno lulina kye lundeetera mu mutima, lulina kye lundeetera okufumiitiriza n'okwenoonya nze mwennyini. Yajja anoonya ebibala ku muti guno gwe bayita omutiini n'atabiraba. Ayongera n'agamba omulimi nti leero emyaka 3 nga njijja okunoonya ebibala ku mutiini guno ne sibiraba. Guteme n'okwemala gwemalira ki ekifo eky'obwereere. Wuliriza omusajja ono baali abantu babiri. Asooka ye yali nnyini nnimiro, owookubiri ye yali omukozi gwe baateeka mu nnimiro eno specifically kulabirira nnimiro, kulima n'ebirala by'oyinza okulowoozaako. Mmanyi mmwe abamu ku bandaba mulina experience ekwatagana n'okulima. Bino bye ndowooza buli lwe nsoma emboozi eno. Lwaki aleeta emboozi ey'okulima? N'agamba nti waaliwo omulimi n'omulimisa. Kino kye kijja mu bwongo bwange, naawe osobola okugaziya okusinziira nga bw'oyagala. Buli omuntu lwateekawo omukozi, bino bye bibeerawo. Oba oliawo ayinza obutaba na budde bwakugenda nti ate afune obudde obw'okulima, wadde ng'ennimiro abeera agyagala. Ayinza okuba nga talina experience ya nnimiro nnyo, n'agamba nti kaŋŋende ndeeteyo omulimi alina amaanyi. Ayinza okubeera nga munafu naye ng'okulima akulinako passion. Naye njagadde nnyo okusimba ku kiri nti ayinza okuba bambi ng'obudde bwalinawo butono. Kino kye njagala okutegeeza nti yamakinga sure nti ne bw'aba taliiwo omuti guno gufuna attensioni. Njogera ku mutiini guno. Ekyakabi olunyiriri lugambye nti najja okunoonyaako ebibala n'atalabako kibala kyakulya. Agera mu maaso n'ayogera ebigambo bino. N'okwemala nti guteme n'okwemala gwemalira ki ekifo obwereere. Olw'omunaana agamba ye n'addamu n'amugamba nti mukama wange guleke mu mwaka guno era ngutemeretemere nguteekeko obusa. Njagala nnyo ekifaananyi kino kyakozesa eky'obusa, kubanga obusa tubumanyi kyekimu ku kigimusa eky'amaanyi. N'agamba olw'omwenda nti bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi, naye obanga si bwe kityo oligutema. Bambi noono omulimi yali wa kisa. N'agamba give it a second chance. Oba oliawo embeera y'obudde ebadde tegufevalinga, oba oliawo embeera bweti. Naye ekyewuunyisa ku lunyiriri luno eriyo Bayibuli lwegenda n'ekulekaawo ng'olinda ekyali kiddirira. Omuntu ayinza okubeera ng'akunyumiza emboozi, weetabira weetuukira ku piiki, ku climax yaayo. Ennaku zino eriyo abalaba obuzannyo ku firimu, obwa firimu ku TV. Kaakati wekanyumira omwogezi wa firimu n'agamba nti awo nno siwe leero tetukomekerezaawo, tetuyongerezaawo enkya. Oli n'amuleka ku bunkenke abadde alindirira ekyaddirira n'atakiraba. Kati enkya bugenda okutuuka essaawa 2 ez'akazannyo ako ng'ali wali atudde ateredde alinze. Ajjukire we kyakomye. Naye olunyiriri luno lutulekaawo tetumanyi oba yaguwa ekiseera yagutemera oba bakkaanya ku birowoozo ono kye yali aleese. Bayibuli tekijjaayo, naye ebitabo ebirala bikijjayo. Bitulaga nti mazima ddala
gwaweebwa obudde naye bwe gwaweebwa obudde era tegulina magoba ge gwakola. Bwe nsoma ebigambo bino eriyo ekinneeraliikiriza mikwano gyange lwakundaba nti nseka, naye waliwo oluusi kye bayita okwanaamirira ng'ekintu kikususseeko. Bassebo ne bannyabo ekyewuunyisa kye kino, omuti gwali tegukaze, omuti tegwalina mbeera mbi yonna, naye agamba nti gwalina amakoola nga gulaga nti gwandibaddeko ebibala, era kye kyamuwaliriza okujja. Nti n'atunulatunula ku muti n'alaba ebikoola nga bisaakaatidde gunyirira nga gunyirira. Oba oli awo kyali kiseera ono bw'agambanga nti mmaze emyaka 3 nga nzijja, tolowooza nti ono yali mu nnyini nnimiro omujege ennyo asobola okujja nga si biseera bya makungula ate najja n'akebera ku muti. Bwe yaguwa ekiseera amanye ekiseera ekyokusimba, amanye ekiseera ekyokumulisa, amanye ekiseera we guteerako we gumulisiza. Therefore bw'abalabalamu bw'ati n'ajja n'agamba nti oba oli awo guno mwezi gwa 6 kulina okubeerako ebibala. Unfortunately n'atasangako. Oba oli awo n'agamba nti oba ebikoola bye biziyiza, kyava ayisaamuuko nkuba ekifaananyi ng'ayisaamuuko n'omukono n'agamba nti kampa waguleko n'ebikoola. Oba oli awo kiri mu ndeeri n'atakiraba. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza eriyo eŋŋombo ezizze zoogera ku kigambo kino ekiyitibwa good for nothing. Nzize ngoberera amawulire oluusi babeera baselebu ne bagamba nti bateekangako title beautiful but unlucky. Mulungi nnyo lwogo oba bamuyita lwogo oba lwondo, naye nga ebyandibadde bimusuubirwamu manayane mye. Nga mulungi nnyo eri abantu ababeera awo nga mumulaba mubiri, alina omubiri, naye nga mwana wange bw'onoonya amaanyi agarayiminga n'omubiri gwe nga wo kiwowongole munafu nnyo. Eriyo ekigambo kye mmanye abantu twandibeera nga tuli balungi nnyo naye obulungi obutalina makulu. Twandibeera nga tulabika bulungi nnyo kungulu, twambala n'ennyambala ekooti yange n'ennyambala ettaayi yange n'entuula nga mu kkanisa n'enkungakunganga okusinza n'endabika ng'alimuuko. Kyova olaba omuwandiisi wa Peetero no yagamba nti obulungi bwammwe bulemenga okubeera obw'okungulu. Yagamba ekyokulabirako nti abakyala bulemenga okubeera obw'okulanganga enviiri. Kaakati atamanyi bulungi lunyiriri kyava agamba nti olaba kino yayogera. Yali agamba nti ebyo birungi eby'okungulu, naye you must be of a value. Olina okubeera ow'omugaso, si eri abantu kyokka naye n'eri Katonda. Ono eyajja okukebera ku kibala kitegeeza yajja alina ky'ayagala okulyako. Waliwo obwetaavu, waliwo ekyali kyetaagisa omuti guno in a specific time. Njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo abandaba, waliwo obwetaavu Katonda bw'ayagala okole mu kiseera kyekyo. Nze sifuddeeyo oba oli wa myaka emeka. Yesu agamba mu budde bwobwo olunyiriri nalwogedde, Petero ekisooka essula 3 lunyiriri lwa 3. Era bassebo ne bannyabo kambategeeze abantu abalabika ku ngulu nga balabika ng'abo buvunaanyizibwa. Omanyi nze ntera nnyo okulaba n'abafeera ab'omu kibuga kwe basinga okubbira n'okukuba abantu babeera balabika bulungi, era ekyo bakikuguka. Wolabira omufere ennamba emu alina okuba nga yesimaati. Nze mwana wange basondasonda n'obusente n'agula emmotoka, bamulowooleza okubeera nti alina kazi lukebe. Eriyo abakristaayo nga tufaanana bwe tutyo, tulina okulabikalabikako okufaanana bwe kutyo. Naye omanyi abamu ku mmwe, saagala kulowooza nti abamu temulinako ku experience y'okulima, njagala nnyo kubanga nono yakozesa yakulima. Bwe twagendanga ne tusimba amapaapaali, waliwo epaapaali essajja, waliwo n'epaapaali ekkazi. Kaakati kino kye kibeerawo. Abaganda balina olugero olugamba nga sinaba kuleetera kya paapaali nti ezinaabala teziranda ggobe. N'akaliba akendo okalabira ku mukonda,
era ntera nnyo okusaasira bambi abavubuka bamusuubiramu okubaako kyakola ne bagamba mbwa ankyali ompaka ddi akali bakendo bakalabira ku mukonda anaaweereza bagamba anaazina takumba. N'olw'ensonga eyo bw'oba wakubeera mugaso eri Katonda n'eri abantu teri kirala kikwetaagisa kyekyo ekiseera kyennyini. Mbadde nkyakugamba epaapaali bwe wasimbanga epaapaali eriyo emyezi emigere gye tumanyi nti epaapaali lirina okumulisa n'okuteekako. Kaakati bwe walindiriranga ekiseera myezi 2-3 ng'olinda epaapaali liteekeko mpaka watuuka n'ogamba nti lino si paapaali lyakuteekako, lino paapaali ssajja. Kubanga essajja teriteekako mapaapaali. Nja ssebo ne banyabo njagala okubategeeza eriyo amapaapaali amasajja agatudde mu kkanisa awo. Amapaapaali amasajja nga ne bw'olirinda ebibala byakyo ekyakabi nago Katonda agawa omukisa. Saagala kulowooza nti go gajja kubeerawo mirembe na nnaku nga tegamulisa kubanga Katonda buli omu yamuwa potential y'okubaako kyakola. Naye ŋŋamba nti bagenda ne balabikanga abatalina kyakukola. Katonda abawadde potential, Katonda ataddewo omukisa. Omulimisa omulimi njagala nzirayo ku lunyiriri yeegayiridde ono mukama we n'amugamba nti mukama wange, kwali kwegayirira mukama wange, teekawo omukisa tuguteekeko obusa. Singa kyali kiseera kino bandigambye tuleete ekijimusa ekiriko kaakano, tuleete dyayiguro, tuleete omusulo gw'ente, tuleete kalimbwe w'enkoko tuteekeko. Mukama we kino kye ndowooza n'agamba nti is that what you're saying? Oyagala kutuguwa omukisa? Are you sure? Nti okay kale n'aguteerawo omukisa ne baguteerako byonna ne bateekako ebijimusa ne bagufukirira ne bagutemeratemera ne bakola kyonna. Unfortunately najja okukeberako nga poteya. Olunyiriri luno buli lwe ndusoma lundeetera okulowooza ebigambo Yesu bye yayogera. Yesu ekimu ku kye yasinga okufalaasira abasajja Abafalisaayo yabagamba nti zibasanze. Lwaki yagamba nnyo nti zibasanze? Baali abasajja abaagala okulabika obulungi kungulu, bamanyi bannaddiini, baagala okwambala, era yabagamba nti baagala okwambala fulakuteeri, baagala okutuula ku bifo ebyokumwanjo, bagenda balamusa nti owaayi mutukuvu, mukama waffe yeebazibwe, batambula beegendereza, naye nga wo tebalina kye bagasa. Kyova olaba yagamba abantu abafaananako bwe bati abatalina value, abatalina mugaso. Yageraageranya Abafalisaayo bano n'entaana. Yabagamba mulabika kungulu naye ng'ekiri munda yammwe temusobola kuggyayo obusobozi bwammwe kubaako kye mukola n'ebiringa ebyo. N'agamba therefore bafaananira ddala amalaalo. Can you imagine? Amalaalo ge bayita grave. Kubanga bagenda mwana wange ne bagatonaatona ne bagateekako tarazo, abamu bagazimbako n'akayumba, n'abalala ne bakola kyonna. Naye kankubuuze, oyinza okukyaza omugenyi wadde nga amalaalo gali kumpi wali ku lusebenju n'omugamba nti akatebe kaakano wano ku ddaalo tuuliraawo. Tosobola, kubanga ku malaalo tegalina makulu. Naye njagala okukutegeeza eriyo abamu ku ffe nga tuli malaalo. Kizibu nnyo okwogera naye ate bwe nkirina mwoyo bwakimpadde, kubanga naye Yesu yakyogerako nti balinga amalaalo. Kino kye njagala otegeere, twetaaga okweteekako value. Twetaaga okubeera ab'omugaso. Twetaaga okubeera emiti egigenda okubala ebibala. Ennaku zino baba boogera ku kabaka bamuyita nti omuti ogubala ensimbi n'ebikomo. Ekyo si kye twogerako. Twetaaga omuti ogugenda okubala ebibala. Kyova olaba Yesu yayogera ebigambo bino okuyita mu musajja ono gwe bayita Tito. Tito essula 3 olunyiriri olw'omunaana. Yagamba nti abantu tebakoma kubeera ba mugaso bokka eri Katonda, naye balina okubeera n'ab'omugaso eri abantu ababeetoolodde. Abantu kabategeere nti wooli okubulawo okwo abantu bakifiiringe.
nagamba abantu lumu ne mbagamba nti eriyo abasajja ng'okubulawo kwabwe awaka family abasigadde tebakifiiringa nti taliiwo, kati oba okomyewo oba tokomyewo, it is up to you. Eriyo abasajja abatuukiriza olugero lw'Abaganda nti oguweddeko entonto ennyonyi ziguyita bbali, tokyakola value. Yasigala kugamba nti twaliwo, yes mwaliwo, ne mumala ne mulagawa. Era nti enze nkyekuuma nnyo bawala bange, njagala nnyo bwe nkomawo ne bujjanga bunna dadi. Kaakati waliwo ekiseera obwana bwe butuuka ng'omusajja kitaabwe baamukoowa nga ne bwakoma busigala bwezannyira byabwo, buli wali mulatta tebukufaako, ne weekuŋŋaanya mpola mpola n'oyingira ennyumba. Mukyala wo bw'aba akuyambye nga yakukinyeeko ensonyi ye zikyamukwata, n'agezaako bambi okukuzza. Tokyalina ky'obagamba abaana. Eriyo n'abakulembeze b'amawanga abaana kakati baboogerako statement ne bagamba nti gundi gwe tokyalina ky'otugamba, by'otugamba byaggwayo. Weewalanga nnyo okubeera awantu nga tolina value, toliko value, naye ate ng'olina otaddeko akakookolo olabika ng'alina amakulu, but in actual sense nga tolina makulu. Kankusomera olunyiriri oluli mu Tito, Tito essuula 3, Tito essuula 3 lunyiriri lwa 8. Tito essuula 3 lunyiriri lwa 8 ayogera ebigambo bino, saagala kulwawo, nti ekigambo kino kyesigwa, ne ku bino njagala ggwe okukakasizanga ddala abakkiriza Katonda bajjukirenga okusaasira kwo, bajjukirenga okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi, ebyo ebirungi era ebigasa abantu. Olw'ekumi agamba nti era abaffe bayige okussangako omwoyo ku bikolwa ebirungi akizzeemu mu bigambo ebyetaagibwa, balemenga obutabala. Faayo oleme okubeera omuntu atabala, faayo oleme okubeera omukristaayo atabala. Eriyo abantu n'ennaku zino ntera nnyo okubagamba babeera bakristaayo, kaakati mwe muli eyo, naye abamu babeera wano n'atuula mu kkanisa nga buli kimu akitaddewo, nga bwe nakugambye nti Katonda amakinga sure nti alina by'atadde mu mukono gwe, oleme kwekwasa. Abakristaayo bajja n'atuula mu kkanisa ng'akatebe ka bwerere kafiri n'atuula ng'emizindaalo gyafiri, awulira bulungi bambi atudde. Omubuulizi n'ajja n'atandika okubuulira nga bwe mbuulira, n'awaayo essaala nga yafiri. Lwaki ŋŋamba nti yafiri? Eriyo gye basasulira essaala. N'atuula buli kimu kyafiri bambi nga n'akatebe baakategese, omudiikoni n'asiimuulako. Amanyi n'okugamba nti naye abadiikoni b'ennaku zino tebakyalina buvunaanyizibwa, obutebe tebabusiimuulako. Bambi ne babeera ku bunkenke abadiikoni ne bajja ne babutereeza bulungi, n'atuula n'akkalira. Wuliriza, eri abeeno abafumba n'ekyemisana, oli n'atuuka ne bagamba bannange okusinza kuwedde, kaakati tugende ku kyemisana. N'agenda n'aniigiina ne bamugabula n'alya. Unfortunately ziba ziwera obudde bwa gulogolo, ate n'aniigiina n'agenda. Twalowoozezza nti bw'anaalya anaabeerako contribution gy'akoze eri ekkanisa, naye ate ekyakabi ekisinga n'agenda n'atandika okugamba nti naye bannange ekkanisa y'ennaku zino ebowa, kubanga abantu nabo bansobedde. Ate gw'oli ludda wa? Kino kye mmanyi, Katonda atuyita bakozi banne. Katonda atuyita bakozi banne. Ekigambo ekyo bw'akyogera nkitya, ne ŋŋamba nti nze naawe obeere Katonda ng'akuyita mukozi munne. Kono ke kafaananyi k'enkuba, kubanga naawe okamanyi bwe tubeera tuli ku mirimu n'embeera ne mukozi munnange, tutera nnyo okukozesa bwe mbeera nnyanjula bagamba nti my colleague is here. Colleague kubanga he or she is your fellow worker, is a co-worker. Mukola mwenna mu kampuni emu, kyava akuyita colleague. Njagala okukutegeeza nti teweeteeka ku ddaala lye limu ne Katonda, kyokka ate ye ayagala nnyo kusembeza mwana ng'akuyita mukozi munne. Lwaki tolaga ekibala? Lwaki tobala ekibala? Bw'obanga tolina makulu eri Katonda, bw'obanga tolina makulu eri bantu, obeera ekitagasa. Bw'obeera nga tolina makulu ali awaka, obeera ekitagasa. Otwala sipeesi ya bwerere. Oli omukozi yagambye nti omuti guno guteme gutwala ekifo kya bwerere.
ekifo ky'olimu kya bwerere. Njagala okutegeeza ekifo ky'otuddemu olabika ng'omuweereza naye kiyinza okubeera eky'obwerere. Omala bumazi kifo kyokka wootudde olabika olemesa abalala abandi badde batwala ekifo ekyo ne babeera ab'omugaso. By the way, abamu ku ffe twafuuka ba liabilities ab'ekkanisa ya Katonda. We are no longer assets. Era abamu bafulumya ne statement ne bagamba nti kanisa tenyambye, nali bukino ekkanisa tenyamba. Question, gw'ogiyamba. Are you of a value? Eri abamu abaagala n'okudaaza badaazadaazaamu olw'okubanga yakola bulungi kino, olw'okubanga ye mwogezi, olw'okubanga ye muyimbi. Adaazadaaza, odaazaani? Obulungi bwo naye bwa bwerere. Njagala okumaliriza n'ebigambo bino omusajja omugezigezi bamuyita Richard Bayard. Erinnya lino zzibu nnyo nange linkaluubirira. Erinnya lino liri BYRD. Gegamu ku mannya amatono agatalina vowels. Richard Bayard yagamba bw'ati. N'agamba nti a static hero is a public liability. A static hero is a public liability. N'ayongerako n'agamba nti progress grows out of motion. A static hero is a public liability. Progress grows out of motion. Oyinza okubeera ng'oli awo oli muzira, naye obuzira bwo olemesezza omulimu gwa Katonda okutambula. Omala bumazi kifo. Oli hero ali awo oli static, olinga akakookolo. Obadde okimanyi nti eriyo obukookolo bwe bateekawo ne kabeera kanene nnyo bwe kati, naye bakateekawo oba oli awo katiise ebinyonyi, oba oli awo katiise ensolo, naye nabyo bigenda ne biteekemuka ne bigamba nti naye kano nga tekeenyeenya, jaya nti ono nga teyeenyeenya. Tulina obukookolo mu kanisa ya Mukama. Tuli bukookolo mu kanisa ya Mukama. Basooka ne balowooza nti akakookolo koogera naye tekoogera. Basooka ne balowooza nti akakookolo kayimbi naye tekayimba. Basooka ne balowooza nti kanaabeera akadikoni akalungi naye gwa. Ne balowooza nti oba oli awo kanaayamba abantu abalina okwaniriza naye gwa. Ne balowooza nti kanaabeera akakodineta kuno ku online ne kasika naye gwa. Ali awo. Ntera okubalaba ku groups zino eza social media abeera awo ne yeewana n'okwewana nti nze mbadde Mukama oli malaba. You're good for nothing. You're good for nothing. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza Yesu bwe yali ayigiriza. By the way, bwe baalinga bayigiriza mu Bayibuli muno nga bayigiriza ku muti ogubala ebibala, a fruitful tree, naddala mu ndagaano eri enkadde, baali kati kino kye njagala okugjayo kirala nga mmaliriza, baali boogera ku muntu alina embeera ey'obwakatonda. Kubanga njagala okubategeeza wadde nga Katonda ataddewo byonna olw'okusobola okubaako bye tukola, naye ataddewo n'omukisa ogw'obulokozi bwaffe. Katonda kijja kumuluma nnyo bw'aliba ataddewo byonna ebisoboka atulokole ne tutalokolebwa. Ekyo kijja kumuluma. Yateekawo omukisa gwonna. Nga bw'ataddewo omukisa osobola okubaako by'oganyula ekitundu, by'oganyula abantu abali wansi w'obugabirizi bwo, by'oyamba ekkanisa okuyimirirawo, akuwadde ensimbi ozirina. Ate abamu balowooza nti bagenda kubeera n'ensimbi empitirivu bamale kubeera babijjoddolo. Nedda. Katonda ekitono ky'atadde mu mukono gwo ekyo kyajja n'akunoonyaako. Tasobola kugenda ku muti omuyembe n'agubanja gubale ffene. No. Tasobola kugenda ku mufene n'agubanja watermeloni. Bw'agenda ku mufene agubanja ffene. Bw'agenda ku muwafu agubanja mpafu. Bw'agenda ku muti gwa apa agubanja apo. N'olw'ensonga eyo Katonda atadde mu mukono gwo. Katonda alina ky'atadde mu mukono gwo, akuwadde amaanyi. Katonda atadde mu mukono gwo akuwadde okwogera obulungi. Katonda atadde mu mukono gwo akuwadde beauty eyo. Eri abantu abalabika obulungi nga bw'anaayaniriza abantu, mwana wange bajja kutuula batebenkere. Eri abantu Katonda bawadde eddoboozi nga bwe banaayimbako obulungi bajja kutebenkeza emmeme z'abantu. Kaakati omulimisa yajja n'agamba nti kiki kye sikoze? Kiki kye sikoze? N'olw'ensonga eyo mbadde nkugamba nti ebigambo bino eby'omuti ogubala ebibala byageraageranyizibwanga mu ndagaano enkadde. Kyova olaba omuwandiisi wa Zabbuli esooka olunyira olusooka agamba nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi
newankubadde okuyimira mu kkubo ly'abalina ebibyo. Olunya olwokusatu agamba nti alifaananyirizibwa omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi ogubala ebibala byagwo mu biseera byagwo, amalagala gaagwo tegawotoka. Wuliriza wano, amalagala malungi kwegali naye n'ebibala kwebiri. Bw'ajja okwagala okukinoonyako akisangako. I want to ask question, Katonda bw'anajja okujja ku muti gwo ayina ky'anaasangako? Weebuuze. Naye n'okutuusa kaakano, naye njagala okumaliza nga nkutegeeza nti Katonda akyataddewo omukisa. Katonda akyakuwadde omukisa. Nze naawe Katonda atuwadde omukisa. Omulimisa agamba nti aguleke, kyova olaba Katonda akuwadde obulamu, kyova olaba Katonda akuwadde ensimbi, kyova olaba Katonda ataddewo omukisa, ataddewo n'omwoyo omutukuvu ayogera naawe buli olukedde. Naye bambi abituwadde, naye tutandika okugamba nti tuli balungi, batwogerako tuli balungi abatalina makulu. Kibi nnyo, kibi nnyo. Nsaba Mukama atuwe nnyo omukisa. Tulina okubeera responsive, tulina okwanuukulira obulungi bwa Katonda bw'atukoze. Tuleme kubeera awo ssebo nga tuwomberwa buwomberwa ebirungi bya Yesu byatuwa, Katonda byatuwa, bw'atuwa bwe tulya, bwe tumulisa amalagala naye nga tuli balungi abatalina makulu. Wuliriza olunyiriri lw'emmaliriza nalwo olwabadde mu Luka essuula. Olunyiriri lwe twasomye, olunyiriri lw'okujjukira, luli mu Luka essuula ya 3 olunyiriri lwa 9. Wuliriza kino, kaakano waliwo obuzibu wano. Yagambye nti waliwo embazzi egaluddwa. Bwe twalinga mu kibiina, bwe twasomanga nga tuli mu 3rd term, twalinanga ebigambo ebyabangama, walingawo kye baayitanga akabazzi. N'agamba nti akabazzi kagenda kukutema bw'otalivayizinga, bw'otabeera siriyasi. Akakutemanga kitegeeza wali togendanga mu kibiina kiddako. Waliwo wano akabazzi akagoloddwa. 3:9 Luka agamba ebigambo bino. Wuliriza, agamba nti ne kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo eky'emiti. Kale buli muti ogutabaala bibala birungi gutemebwa gusuulibwa mu muliro. Mark this, takoma kugutema kyokka, kubanga akimanya eriyo emiti gye naluwali ayinza okugitema ne giroka. Kyakola agutema, bw'amala okugutema n'agusimbulayo, bw'amala okugusimbulayo n'agenda n'agunyugunya mu muliro, kubanga akimanya ati anytime kakati ate okwo gujja kuloga ate tegulina makulu. Embazzi egoloddwa egenda kutema. Katonda tagenda kukuwa kiseera bbanga lyonna oli mu lusuku lwe oniigiinira omwo. Katonda obusobozi bwonna abukuwadde, tofaayo. Katonda ataddewo emikisa gyonna. Yeebuuza, kiki kye sikoze? Nawe weebuuza kiki Katonda kyatakoze. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Era njagala okumaliriza nga bwe nasabiddwa bassebo ne bannyabo, kino ngenda kukikola. Naye njagala olwaleero okumaliriza ebigambo bino. Yesu ng'atuyita okubeera abakozi banne. Naye ate Yesu ng'ayagala nnyo tubeere emiti egigenda okubala ebibala. Bwe tunaabala ebibala, tujja kubeera abantu ab'omugaso okusooka eri abantu abatwetoolodde. Agamba nti kale omusana gwammwe gwakenga mu maaso g'abantu, abantu balabe ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Eriyo obulungi bw'abagenda okubulaba ng'ekyo kyokka kigenda kubamala okutegeera nti Katonda w'amaanyi. Naye ate ekyamakulu njagala okumaliriza nga nkutegeeza nti okufuba kwaffe kwonna kwe tukola, ebibala byaffe bye tumulisa, byonna bye tuteekako, si bya bwereere. Okufuba kwaffe si kwa bwereere, kubanga Makolinso 15:5-8 agamba nti kubanga okufuba kwammwe si kwa bwereere, kubanga kuliko empeera ennene. Yesu Kristo mu ssuula y'Amatayo yagamba, waliwo lwagenda okutuuka agambe, ayimirire wali agambe nti mwebale, mubadde baddu balungi beesigwa, muyingire mu ssanyu lya Mukama wammwe. Ekiseera ekyo nkirindirira nnyo, simanyi ggwe. Naye eriyo bagenda mbu okugamba bagambe nti mubadde baddu babi, muyingire mufulume ebweru gye waliba okukaaba n'okuluma obugigi. Gw'onaabeera luddawa? Neegomba nnyo okubeera omuti. Naye mu ssuula gye nakugambye bwe yali atandika ye 13 yagambye ebbe yaffe bw'obanga obadde otambula bw'otyo ng'olyawo ekititiriri, olyawo olinga paapaali sajja, olyawo olinga ntaana erabika ku ngulu naye nga nnungi etalina makulu, olyawo abantu bakwogerako nti oyo nno mulungi naye maama
nsaba nnyo Mukama akusobozese. Ngala okubuuza bameka abalowooza nti Katonda akyayinza okubakolamu omulimu kubanga abawadde ekiseera ne baweereza nga bakyalina amaanyi. Mbasaba nnyo bassebo ne bannyabo mukole obweyamo eri Katonda. Abantu bakola endagaano enkambwe ne Setaani nga nkambwe zirimu n'okufa. Naawe okola ng'obweyamo eri Katonda n'ogamba nti azilonga ndi mulamu konna ke nninanga nja kukakolanga olw'okuweereza Mukama olw'okubala ebibala. Nsaba nnyo Mukama abampeera omukisa. Nsaba nnyo Mukama atufuule emiti egigenda okubala, tuleme okubeera emiti egigenda okusaakaatira. Bwe tunaabeeranga n'okulabika obulungi tubeerenga n'ebibala. Mukama abampeere nnyo omukisa. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe katusabe. Amina. Sembayo. Bansabye nti eriyo n'abantu abagenda okwetaaga okusabirwa olw'obuweereza obw'enjawulo. Abo nsaba nnyo tubasabire Mukama abafuule emiti egigenda okubeerako ebibala. Muleme kubeera static, muleme okubeera abahiro abali static, naye mubeere abahiro abazira ba Mukama waffe Yesu Kristo. Bampadde erinnya erisooka ye Maama Rose Okumu. Bantegeezeza ye assistant pastoral care agenda okubeera nga atwala obuweereza buno. Ne bantegeeza ku maama ono Betty Mutesaasira agenda okubeera coordinator ow'okusaba okwawe nezide mu wiiki wakati. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti Mukama bw'atuwa obuweereza obufaanana bwe bityo. Nakugambye nti weesunanga ku Katonda bw'akuyita mukozi munne. N'olw'ensonga eyo Katonda aba akutissa omugugu, naye bw'akutikka omugugu takuleka wekka. Mukaba kuuku eri kaba kuuku yagamba nti omugugu gwe nalaba kubanga yalaba obuvunaanyizibwa obunene, naye bw'amala n'abutuwa agamba nti laba naabeeranga namwe okutuusa emirembe gino lwe giriggwako. Therefore twagala okuwanga abantu bano maaso ga Katonda, Maama Rose Okumu ne Maama Betty Mutesaasira. Mukama awe omukisa obuweereza bwammwe. Mukama abasaasire mukole no nga temwebalira. Amina. Mu Yeremiya 8:10 agamba emugwa Mukama ng'atendwa. Nsaba nnyo mukole n'obumalirivu era njagala tubasabire ekiseera kino Mukama awe obuweereza bwammwe omukisa. Katusabe. Katonda Kitaffe ayinza byonna ow'ekisago yatonda eggulu n'ensi otuwadde omukisa okulabika mu maaso go. Weebale nnyo Mukama kubanga obadde oyogera gye tuli okuva mu kigambo kyo. Otwetaaza nnyo tubeere emiti egigenda okubala ebibala. Weebale nnyo kubanga naffe watuwa omukisa okubeera abakozi banno. Ekyo nno Katonda ffe kye tusaba otukozese n'obumalirivu tubeere abaddu abeesigwa mu maaso go. Naye mu ngeri y'enjawulo njagala okuleeta abantu bano mu maaso go Mukama abeewaddeyo kuweereza nga teri abawaliriza. Pawulo awandiika n'agamba nti kale buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwakuwaliriza kubanga Mukama awa omukisa oyo akola n'okwagala. N'olw'ensonga eyo Mukama Maama Rose Okumu muwe omukisa ng'aweereza. Maama Saasira ng'aweereza muwe omukisa. Bateekeko amafuta aga Yesu Kristo batambulenga yonna gye banaatambulira. Obawe bikozesebwa byonna olw'omulimu omulungi. Olyoke sebo ogulumizibwe obw'ekitiibwa mu bulamu bwabwe n'eri ekkanisa yonna okutwaliza wamu naffe tulyoke tulabe ekisa mu maaso go. Otubeere mu byonna Mukama n'ekiseera ekiddirira ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina.